nabo kuba kati batuuse wa bambi begatiddwako ab'amagye amawulire n'abantu abalala Kenya yaweereza bano be baani abatambula bali bajulizi bano balamazi abalamazi be Kenya nabo bali mu kkubo twakulaga abasimbula ku boda y'e Bunagana Abanyarwanda abeewamwe bajja nagamba nti nsibuka Rwanda Kagame ajja kukimako namwende omusayi gwabwe guli mugundi nnyo mu bikolwa n'abantu abala okuva mu byalo ebyenjawulo balimasa bagenda kusimbula nga 2 banaatuuka bwekyo bayinza olinnya boda ne bajja tuuka naye Abalamazi gye bava tubagaliza birungi byere okutambula obulungi at least tetunawulirawo cases za bubenje and all that naye tugenda tukikolako tugenda tukiyiga okusinziira ku discipline eriwo ne arrangement y'entambula y'okukubo twagala okwebaza abatesitesi n'ebisomesa byonna banaye gye bayitira kubanga enteekateeka etandikira kufa abatambula newe tuwummulira Okay, go ahead. Then abakulembeze mu bitundu ba DPCs banemwe banenyo mwe bali ddala kubanga ba making sure nti tulina aba traffic abatutambulirako tulina abagenda okutukuuma so it is a combined effort yeyo yetuyambye okubanga tusobola ku achieving kino kye tulina essaawa zino bali abombo town bomba wo nina bakoba nina baganda bafa abanubbi abali side zaawo banjaawo nakunyumiza emboozi y'ebbombo abanubbi kibasiraamu abasinga obungi kati ekyo sikimanyi nagenda ebbombo nenonya wama bukulembeze buli wa ani amin bwe basinga okubeera awo nagenda eyo nenonya akayo akagule kambula lwaji babusiba nsonga ki kati saamanya kuba gwomusulo gwali gunnuma bali singa bagula okkoba ngenda mukasiko ngenda ato nenda bawalima nabo napako ekipu ekiddende ejje nakifutambulako mu mayiro ngononya wakwe wempumuza okwekaki musulo abanafe okuva Arua twategerako basimbula nebbo ne bateekamu n'okutambula ekiro wadde nga traffic yali yabigaana rather Uganda police yali yabigaana naye mbu nga balina security kati tetumanyi oba bajoyininga bano because sound wafaaganye mu side eyo temutwala okuwanga tuyeyogerera oba baali bagamba batambula speed nnyo bateekamu n'okutambula ekiro so joyininga bano yes soka tutetumewo baba bajoyininze bena tujja kuba naye twagenda okukoma wiiki wedde baali mu 1,900 nga bagenda kuyingira 1,100 yes kati nga omuwendo gw'abaveerira gwe gwali kugenda okuduumuusa ennamba ndowooza nga tunaatuukira Namugongo tulinga mu 2-5 but tulina okulindiira naddala ffe abayinza okubeerayo naddala bagenda okubeerayo okubaaniriza balinaanyeewaawo ye entragi yaabwe engeri gyegenda okuyingiramu tukirindiridde batugamba bagenda yingira mu ngeri ey'enjawulo Piddi waŋŋamba mulinayo kamera kinana mmeka azabadde 7 ne twongerayo 8 ne tujjayo 12 so buli kimu tujja kuba tukifuna ano ku Terefayina bulungi tugenda weerezo olunaku lw'abajulizi olwo okuva ku makya era zi programu nga sunulula ezitagatta ku tezijja kukola tujja kuba tutandise okusaba so basically tejja kubeera olina okwejjako nga bukyali sibya kugamba nti ate simukolere mu field tekolera ddala tubeerako nga tulaba bigenda mu maaso okay basiifu nga bakola asiifu gyali oba tubyeyogere obudde buwedde naye taliko nati kweli omulabe mulungi ali ku BBS Terefayina kwaniriza nate amakya malungi yonna gy'osinzira okutugoberera nkwaniriza ku BBS Terefayina omulabe mulungi ali ku BBS Terefayina awo kale nkwaniriza ku BBS Terefayina Simon ne Happy mwebale nnyo okuweereza abantu kakati olutuukidde olunaku olwaleero mu kaseera kano tuli mu kulugendo lwaffe tulutandise ku makya okulujja wano Namaliga Bombo ku kigo ekya Our Lady Queen of Martyrs wetwasuza olunaku olw'eggulo kakati wetwogerera tuli mu kwolekera Matuga okusinziira ku nteekateeka jjukira nti okuva ku Lwokutaano
twasemba okusisinkana twali tususe Kasana Luweero ne tujja ew'obulenzi ate ne tusula wano bwe twasula olunaku lw'eggulo ebbombo. Bwe twogera kakati mu kilomita 438 ze tuteekeddwa okutambula oba ze twali tuteekeddwa okutambula okumala ennaku 13 twakatambulako ennaku 12 tusigaza lunaku lwa nkya lwokka lwe tusuubira okutambula okulujja Ematugga okulutwala okutuukira ddala Naguru. Ematugga tujja kukozesa kapanya kali akakusazaako okutwala Kasangati n'otuuka ekira okutuuka Naguru naye nga tusuubira enteekateeka eyinza okukyukamu naye ng'embeera bwetu bwetambula ku kilomita 438 ze twali tuteekeddwa okutambula era ze twakatambulako tusigazaayo kilomita 32 zokka. Olugendo luno lwetuuka ku makya ga leero omukwano Ebbondo lwa kilomita 18 okutuuka Ematugga. Kakati kilomita 18 kitegeeza basigaddeyo kilomita 13 zokka ze tunatambula okujja Ematugga olunaku lw'enkya ate twolekere Naguru. Embeera y'abalamazi bali mu mbeera nnungi nnyo okutwaliza awamu era ebisinza okubayambako okulaba nga beekuuma bulungi nnyo kwe kutuuka mu kifo bateekeddwa okuwummulira mu budde ne kibasobozesa okuwummula ekimala okweteekateeka ate nga tulina n'abakugu okuva mu kitongole ekya Red Cross ekibadde kituwa obuyambi mu nsonga y'ebyobulamu n'okulaba nti emibiri gyaffe ffe abatambula giri mu shape abajja ne babayambako okubannyonnyola engeri gye bateekeddwa okwebakamu eteebakose ate era n'engeri gye bateekeddwa okutambuzamu obulamu kisoba kibasobozesa okuba nga batambulira ddala bulungi nnyo okutwaliza awamu. Ekibadde kisinga ddala okubayambako posi ne glucose n'amazzi agabaweebwa ku ambulensi ez'enjalo ezitutambulirako. Mu maaso tutambula ne ambulensi emu etukulembera, mu makkati tubaawo ne ambulensi ate n'emabega tubaayo ne ambulensi ejja etutambulirako okutwaliza awamu embeera bwe tubetambula. Abalamazi bagenda beeyongerako omuwendo jjukira nakutegeeza nti bagenda okusiibula okuva Nebbi twali 7 naye bajja beegattako mpolampola era tusuubira okuba nti tunatuukira Ematugga kuba ate bayiti eyongedde tujja kuba tweyongerekyeko ddala Gambuuze naye ng'embeera bwetu bweyisayimo happy bwetu bwetutambula era embeera bwetu bwekyagenda maaso batambula basaba bayimba saako n'okusoma sapule baneenenya n'okusaba Katonda asobola okubaanukula n'okubaddamu essaala zaabwe. Buli omu ekimutambuza alina ekiruubirirwa kyanjawulo, abamu nsonga za famire, abalala nsonga za ttaka, abalala bizinesi, abalala obulamu bwonna okutwaliza. Waliwo abalina obukozesa waliwo n'abatambuliddeko bannaabo abalina ebizibu agamba nga abali ku malwaliro abali ku bitanda abazadde abaana n'abalala. So buli omu atambula n'ekiruubirirwa kikye naye ate ffenna omulama gwe guno okulaba nti tujjukira abajulizi abafiirira eggwanga abafiirira eddiini yaabwe 24 okuva ku sayidi eno ey'Abakatoliki. Bwese bwe tuli tutambula tugenda kilomita 18. Kale twebaza Mukama Katonda nti at least tutambudde ezaali ennaku kati tubuzayo olunaku lumu. Wano we tuzze tutandise okujja mu bifo awali bize ababoda bakama baffe tubale tusamuleme kumenya byafaayo okubeera nga bemusoso tukonera bannaffe Abalamazi gye bavudde wala eri wali baasi ate weeyolera kisiraani musajja munnange ng'olaba so gezaako okulinnya linnyamu wakati mu mbeera ng'egenda